Omuntu alina okutaasa Honorable Ssenyonyi ndowooza omu yekka President Museveni. Yekka yasobola omutala naye bagenda liisa. Kwandiza nnyo olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya nyina Honorable Munyagwa Mubaraka ye President wa Common Man's Party. Tugenda kwogera naye ebigambo. Agenda sooka kubuuzeeko tandike program so tukwaniriza olinga yeekanga kiki? Sikwekanga. Abatulaba mbalamusiza bebaza okubeera ku mukutu gwa MS Media. Bebale kubeerako nabagamba gumu ku mikutu egy'abaana gye tugezaako promoting olw'okuba basoma amawulire. Twagala abantu ababaweereza abantu benga basoma amawulire nga balinamu that professional touch ng'amanya kino bakyogera kino tekyogerwa ku mpewo. Gumu ku mikutu egyo gye nkubiriza okubeerako ng'ovudde ku executive brief ye MS Media nti teweka tekuli kuwemula tekuli iki so you are in safe hands. Yes. Ekyo kuwemula kyo ne baba ina views mutu millions sikuteekako. Awo beera osuseewo. Honorable Munyagwa Ssenyonyi Joero. Honorable Dennis Namala amalinidde ne banne okugamba nti leader opposition alondebwa ebibiina by'opposition. Nali ndiko ne John Kennedy Chams the man ngamba nti eteekeere nteeko leader opposition lyajja 2.5 parliament ya 2.6 yaliyo naye aga nti etteeka ligamba ekibiina ky'ebyobufuzi kirina abaka abangi ku opposition kinaalondanga wabula tekijja ku appointinganga kane bano bagamba ebibiina by'opposition bagala okukolamu ennongoosereza alondebwe bulondebwa bironde. Ssenyonyi afunye omukisa mubi nti ye karakita ye ng'omuntu si nnungi. Naye tewali mukisa mubi gamba afunye ekisiraani oluganda olutuufu. Afunye ekisiraani nti ye karakita ye ng'omuntu etuuse okumulya. Because he has that repulsive character. Omuntu okubeera ne repulsive character aba atya. Omuntu atakuŋŋaanya mikwano wabula ajeegobako bwaki. Nabadde njogera ne mukulu Sebamala nadde ne muganda wange Tegusulwa Innocent. Nakubira Honorable Sebamala bamu abawumyemu omutwe mu nsonga eno. Honorable Munyagwa. Yes. Lwaki oseka? Anti nze challenge enyina. Siina gwe njogerako nti okuba muwalana. Siina gwe njogerako nti okuba alina kyatampa. Siina yusimyamu. I'm independent minded okuba nyina kyemwagalako. Nze okuva lwe nava ku Parliament siddangayo. Waliwo ne workshop bakuyita n'ogaana okgenda. Nze siddangayo. Waliwo ababaka we bakuŋŋaana balina ssako yaabwe abaliko ababaka n'ababaka togendayo. Nze sirinyanga mu Parliament okuva lwe nafuluma. Wanyiiga. Sikunyiiga nyina ebyokukola nali mbayamba okubaayo nga mimpi we Kawempe. That's it. Buuza abantu be Kawempe. Buuza abantu be Kawempe okuva Munyagwa yava ku bwameeya yali azeeyo. Oli busy. Bwe nali ku bwameeya ne mbuvaako buuza abantu be Kawempe wabaddewo emikolo ku division Yidi Party biki baali bandabyewo. Nali meeya Mukesi wali ndabye ku Siteholo ne Lukwago abeereddewo. Mbanyine ebyokukola kitegeeza n'okubeera ewali wali oyamba bayamba. Ddala yange banzijuvu nze sibeera nko ku bw'empi nti nali mbufiirako nnyo okufa nakuwona. Naye ne bampangula tebampulirako nga nnwana. Tewagenda na mukooti. Mwali banga nze nakubanga calculator omusaala gw'obw'empi nga sitwalako waka. Are you sure? Wallahi billah. Nga totwala waka ku musaala gw'empi. Ng'olina okukola ennyo obw'empi obugatteko ebirala abaana b'okusoma. Ate fe tubagomba babaka ba Parliament. Ombaka wa Parliament onyumirwa ng'oli redde okwekweka. Bw'oba oneekweka abantu onyumirwa. Simu n'ogiteekamu obunyonyi. Ne bakuvuma nga tofaayo. Constituency n'otaddayo. Kakati ono twalonda ki? Ono yabulirawo nga gwe tofaayo onyumirwa. Naye omubaka wa Parliament ng'onookolera abantu toba na mirembe. Bino biga nti tuli mu kuweereza. Nze neera we nava ku Parliament nawulya nga agiwonye. Siddangayo nze. Yogeza amazima. Ati nze sirimba. Bwe baalangirira nti Kazibe Bashir yakuwangudde. Kyannuma nawangulwa because sibadde okuwangulwa. Kubeera wajja oyagala kuwangulwa. Naye it never held me back nti nakuwala n'embeera. Ababeera nange mukyala wange singa abadde yandikunyumirira. N'obuuza abantu bembeera nabo ba mukyala wange. Teyandabako nga nakuwadde nti bampangula. Nti bakuwangudde akalulu. Nana kuwala nnyo. Nze bampangula akalulu nga leero enkya nali ku street z'e Kampala nga nkola birala. Parliament nalumwa okumpangula but bakuwangula leero. Missing a Parliament. I don't.
Esagala kukweka. Si ekiri awo nti I miss nze nakola mu KCA nga mayor. Nenkola mu parliament nga member of parliament. See, I don't miss those two places. Nina stombuli nti ono mayor nembeera awo ngamba nti anti kati gwe wakiriko naye waliwo atakibeera. Anti waliwo omulimu gw'obeerako wadde gwa ssente ntono tobeera nko ku kintu ng'okikolako wadde ofuna kitono naye n'olya ng'omiisingawo. For example, toyina gye wakulira mu kyalo wadde oli Kampala naye ng'olina ky'omiisinga mu kyalo. Wadde tewali developed kwengana Kampala. Noga naye miisinga mikwano gundi yali mukwano gwange. Nga mu Kampala olaba waliwo ebitamalayo. So I don't miss parliament. Togimisinga. The parliament is very funny. But anyway, today Honorable Ssenyonyi. Ogamba wadde oyogera Honorable Ssebamala nga mulinde tegusuulwa. Tulinde tegusuulwa. Honorable Ssebamala n'atema ensonga ze lwaki baagala okujja ku Honorable Ssenyonyi. Ne mu bye yayogedde mwaddemu ebintu ebi. Njagala okutegeeza abatuwuliriza bye nawulidde nga bya nkizo nnyo. Honorable Ssebamala yagambye nti Ssenyonyi afuna miliyoni 4 buli mwezi zikola ki? 400 per month nga leader of opposition. Fe tuzifunira muwa nawuliddemu olutalo lwaki lwa ssente. Nadda ku nsonga ey'okubiri n'agamba nti Honorable Ssenyonyi lwaki luli ya leader of opposition ne kakati gwe bazza lwaki mbadde tebalondamu omulala. Owulira okulwana personality. Nempulyamu olutalo lw'omundanda. Olw'omundanda mu kibiina? Yes. Ne mubuuza Honorable Ssebamala olowooza ng'ani ayandigasse okusinga ku Ssenyonyi nga bw'ogamba yanga mwiru. Namba waliwo Abubeka Kawalya. Naye ng'amenya bannuupu ani ngwakyakulabirako ng'amenya bannuupu. Ne mmala ne mugamba Honorable Ssebamala mu lutalo lw'okukyusa leader of opposition mwinamu abanuupu abalulimu nanga more than half. Are you sure? Yes. Naye ng'amenya n'amannya confidently. Ngamba gundi so nengamba olutalo si lwangu. Naye nze kyemmanyi ku Honorable Ssenyonyi he has that repulsive character. Ayina enkola eyetagattako etakuuma anenkola nti nze namala etayazami exactly talina kyeyetaaga ku banne exactly talina yamanyi mu nsi ya achievinze yekka abalala tebalina kye bamugamba tebalina kye bamugamba kati kimukubye mu banne. That's why omulaba n'enkuŋŋaana zazayita mu office ya leader of opposition taweza ababaka 25 bangi. Luli alina 12 naye nga bonna bannuupu abana 12 n'ekibiina kye nga tatuuse haafu naye nga tewaliwo wa kibiina kirala wadoogu ba vote of no confidence mu banno. Nze siwagira kulonda leader of opposition naye Honorable Ssenyonyi by all means sirabwamalako kino tajja kisobola. Ndabanga gwasibidde ekikookolo banne bennyini kubanga ne banne bamukubira ku kikopo tebasobola. Olutala lulimu yekka bagamba nti yalidde yekka agagawadde olutala lulimu yekka ne bana abanuupu tebalulimu. Kati sente zijja mu office ya opposition gweliko mu parliament zina kukola ku office eyo oba n'ebibiina ebirala bisobola okufunaafunako. Zirina kukola ku office ya leader of opposition naye n'ebibiina bino babikwata ne biteeka wansi wa office ya leader of opposition. Kati olina Ssenyonyi Ssebamala adda annyonnyola ebintu ng'obeera birimu akakuku akanene. Nengezaako okumugamba ate nga kyendowooza nti nze okulonda leader of opposition sikiwagira olw'obwetengereze bwa opposition okusigalawo. Much as nyinza okukkanya n'omuntu ayogera ku lunafu wa Ssenyonyi naki naye opposition ekifo ekyo twali tukirowooza nti abeera owokubiri alekebwewo enkizeeyo naye alonde oba appointinge ebyo byabwe bakole kyayagala kusinziira mu nda batambuza emirimu tuyita the indoor management rule kyekyogeddeko nti ekintu kyotaliimu kibiina oba kampuni gyotaliimu bye bakoze munda tebikwatako as long as tebaze mu kooti omukuloopa munne wekasita baluwa efuluma nti ono gwe twalonze the indoor management rule etulagira nti sirika
tebikwata ku bwatali wa munda. But parliament jemanyi ndabanga abasimbudde tenga bamaliriddde. Nange ndaba basimbudde. Parliament eringa kimotoka ekinene kye bayita Juggernaut. Ekimotoka ekinene ekiyitibwa Juggernaut. Parliament balanga nga Sinotrack etasiba wogitwala. Parliament olumbu esimbula ebanga Sinotrack etasiba Kaserengeta. Aliyo yenna mutumira butumezi. Kakati ndange yasimbudde. Ndabange yasimbudde Dennis Namala. Simubaka ali ku level enonyeze ebibye. Sajja mugagga muzibu. Bagate mu yivu. Lwakuba etteeka lya Namala lirimu ebirumira bingi. Namala Piero ye eno lete etteeka etufuga opposition. And Parliament eba ya Uganda si ya PLC ya NRM. Parliament bino byonna byandadde tebiriiwo singa bunga opposition badde bakwatagana. So singa Ssenyonyi abadde yakuma banne bino tebyandibaddewo. Nze nange nzikanya nti NRM eri mu kutusala nsawo. Naye obunafu bwa Ssenyonyi butwazizza ekifo kya leader of opposition. Nti ye ng'omuntu olaba ne banne tabayina ne lupu nga lupu eri mu disare ne kavuyo kangi. Kati Museveni ne intelligence ye baba banakumaliriza nga bakozesa Parliament. Basi esinga ekintu kimu. Ayina capacity ereeta akavuyo mu house wali nga bateesa. Nedda tumumalirize. Kyeza tewali batini abasobola okulwanira Ssenyonyi ne bagamba ate nawulidde amanya Ssemala gamenya ng'olaba abamu balabika abamu balina ebifo ebimu ebya commission ebyaki balina ebifo already mu Parliament banegotiatinze ebifo byabwe mutwale bino mutwale kino nenze ekyange mukindekere. So ebyenfuna nga bitutuusizza wala omuntu alina okutaasa Honorable Ssenyonyi ndowooza omu yekka President Museveni yekka yasobola omutala naye bagenda liyisa. Ate wangamba nti bwe baliyisa tebamugirako awo mubaamu obuwaayiro nti singa anayisa bw'ati singa anakola bw'ati baliyisa tebatuuka nga balonda loopu kubanga etteeka terikola nga liddawa mabega. Bw'okozesa etteeka nga lidda mabega kita retrospective application of the law kiba kimenya amateeka naye lirimu limbuzi bbiri lirimu okulonda kwa loopu n'okugoba kwa loopu. Bw'otuuka ng'olonda loopu oba applyinze etteeka nga liddawa mabega naye bw'otuuka ng'ojjako loopu liba lidda maaso liba likoze terizze mabega kubanga loopu omusanga ayinza n'oguzza leero nga lyakayita naggibwako eki omusango gumu abaka ne bagamba nti buli omu n'asayina petition neereetebwa Kabanda Honorable Kabanda n'agireeta newagirwa Honorable Mawanda newakusindika newakuteeka ku procedure nebayisa kati etteeka ligobererwe procedure eri mu tteeka egobererwe convoy ne bagikujjako. Ebyo byangu nnyo bana bamukoze bubi nnyo ebyangu nnyo ajja omutaasa ye Museveni yekka kyensuubira waba wakutaasibwa ye kaadi gyasigaza naye banne ne bana ba PLU ne baani balabika bali mu kkobaane eri mufulumya andi bagenda mufulumya naye ngambye alemereddwa okuzimba naye ofisi ya leader opposition erimu kiki kuba okulwanagana kubaddewo even before Ssenyonyi Mpuuga bwe yali agifulumira alwana ne banne banfunye kakooko akanyogoga Mpuuga bwe yali agifulumya bwe yali agifuluma yalwanagana n'ekibiina nakola ekibiina ekirala Winnie Kiiza kyekimu buli abaddewo office eyo kiki President Museveni ayinza kuba yagireetanga katego kye Nazudde erimu comfort mungi convoy wanga minister yennyini abanga cabinet minister ate mu kubanga cabinet minister ewooma ebirimu ebiwooma bingi kakati n'ebya struggle